Omulamuzi wa kkooti enkulu Okusazisaamu agobye omusango gwa munnakibiina ki PFF Ivan Bwowe gwe yatwalayo nga wakanya eky'akakiiko k'ebyokulonda okugaana okusazaamu abantu omusanvu abalala bwe bavuganya ku kifo ky'omubaka owa Nakawa West wakati mu kulaga nga bano bonna bwe basaba okukiikirira ekitundu ekitaliiyo mu mateeka. Ono bw'ati abadde ayagala kkooti emunangirire ku bubaka bw'ekifo kino ky'agamba nti ky'ekituufu kye yasaba yekka ekimanyiddwa nga Nakawa Division West. Wabula mu nsala y'omulamuzi gy'ayisizza ku mutimbagano ategeezezza nti Ivan Bwowe kyawakanya Ensobi yakolebwa era nti ng'eno yamala neterezebwa akakiiko k'ebyokulonda. Omulamuzi era ategeezezza nti abavuganya ku kifo kya Nakawa West Constituency okulemererwa okujjuza ekifo ekituufu nti yali Ensobi si y'amaanyi era nti eba esobola okuterezebwa akakiiko k'ebyokulonda nga keeyambisa obuyinza bwako. Toyinza kuwaaba ng'ogamba nti banno beesimbawo okuvuganya ku Nakawa West, so si Nakawa Division West. Nakawa Division West ne Nakawa West bye bimu. Omuntu ne bw'aba ali ajumani ne bamulagirira Nakawa West tasobola kubuzaabuzibwa n'agenda Nakawa Division West kubanga yeewamu. Mu lulimi lw'amateeka akakasonga katono nnyo tukayita misnomer nga bw'owawaabira ero na lukoola oba luyimbazi eni oba luyimbazi na lukoola tewali abuzaabuzibwa kubanga bye bimu. Omulamuzi Munnamulaye era ategeezza nti okuwa Bwowe omwaganya okugenda mu paalamenti nga babadde asaba abaggyeko abalonzi mu kitundu ky'e Nakawa Division West omukisa ogw'okwerondera omukulembeze gwe baagala okutuma mu paalamenti. Mu kugoba omusango gwa Bwowe omulamuzi talina ludda lwalagidde kuliyirira lunnaalwo. Agamba abantu b'e Nakawa nti temuggwaamu ssuubi mugende mulonde kilayanti wange Honorable Joel Ssenyonyi awangudde omusango guno. Oluvannyuma lw'ensala eno abeesimbyewo ku kifo kya Nakawa Division West kati baddembe okugenda mu maaso ne kampeyini zaabwe ng'era bano Bwowe babadde ayagala basazeemu kuliko Joel Ssenyonyi, Albert Anderson Bulola, Apen Nasaasira, Felix Ephraim Okuye, Vincent Nobert Okumu, Wilberforce Kyambadde ne Miles Lwamiti Apuuli. Mu kwogerako ne munnamateeka abadde awolereza Joel Ssenyonyi mu nsonga eno Elias Luyimbazi Nalukoola awadde Bwowe amagezi akuyega abantu mu kitundu abamatiza okumuwa akalulu mu kifo ky'okwagala okulangirirwa nga ye tatuuyanye. Omulamuzi azudde nti eyawaaba yayagala kuyita mu kkubo ery'amangu asobole okugenda mu ssetteeserezo paalamenti nga tamaze kufuna lukusa okuva eri abantu. Nabwe kityo ekyo kikontana n'ennono ya demokrasiya. Sooka ovuganye, leka kutya. Amugambye agendaye ayevuganye anoonye obuwagizi okuva eri abantu so okuyita mu makubo ng'agagamba Nkyolo. Talina kye yafiirizibwa n'akatono ekyokubeera nti bano tebaateekamu kigambo division. Nabwe kityo abadde ayonoona biseera na kutuwa ttutumu lya bwereere. Ye Miles Lwamiti Apuuli omu ku beesimbyewo wasanyukidde ensala ya kkooti eno. I am happy that you can be able, like you found us here on the streets, you found us in the field, we are still looking for votes, we still have to go through, different people where we had not reached, because then we didn't know that are we still in the race or not. However, we thank God that at least now we are back to square one, looking for votes, and also my comrade Ivan, who wasted a lot of our time always. 15th, 0 next week, onaku lwakuna, kere kumakya tugende kulonde neze mbasaba. Kasola bolusaniya ne Lwamiti oba otiikinga. Aniti Nakayibaale yakusakidde eggulire lino ku lwa KTV Amalindilire.